namuleta ne omwana ngamba kati ekyabadde wakati akawo kibasanze mu ssimu namujja mu galale yangamba musajja munna internet ya musima baba fali yalina ino musima internet ye mwagala bakomyewo n'obuyimba twali twabwerabira bannange yakola oluyimba lwo lwali lumose anti olwo oluyimba lwaliko budget ya miliyoni ngaabiri teri presenter we Kampala atalya ku olwo oluyimba yali musajja yinginiya wanguudo ye yateekangamu akasente oba ali ayagala kukwatamu kati nze nagenda okumusanga nga amutaddemu ssente ne mumujjako awo nga olina yitigenda okuba egolooza live wire yali envumira ki lwali lutalo lwa mukazi mama Faridi yali anvumya yali mugagga yali business yaabwe eko nakwata mu business mu kisibo ky'omusajja n'okwata business n'ezijamu ekikopo kya buloyira omugaga nagaka akuteekeko live wire kuvuma okuva January mpaka abali ku management ye bana nga akasajja kakali akakubya oluyimba lwagenda ogule emmotoka mundeke nkabuuzeeko kati ne bamugaana kati mama Faridi bamutwalanga ku bivvulu asangayo Iviriniragu kumbe Iviriniragu yalina omuyimbi omusajja gwakola ki yegomba kati mama Faridi atunuulira omuyimbi oyo engeri gye yali mwamalo yakaveeyi banda atunuulira omuyimbi oyo Iviriniragu yambolwi kale lwaki otunula wano mbasajja wano muli babbi b'abasajja oyagala kubba musajja mama Faridi yafaayo yefukidde mupale yajja oluba luzimbe lutaga Iviriniragu ankubya kwolulaga nze sidda mu kuyimba agamba mundongo mulimu n'empi sidda mu kuyimba bamukuba olwi yali amukwatidde n'aka omanyi abawala abaliko abawala n'abaliko just abeera ku TikTok okwo nga takiriiko si TikTok naye nga kwali naye nga yepositioning ebimalayo kyekyo Godfather kye yayogera beegatta abantu ba bulijjo bangi era nga inbox yenzigule ekyo Godfather kye yabuuza abantu bamalaya bajjata mu bantu ba bulijjo tokyasobola kwawula malaya tosobola mwebali kati gwe byoga abayimbi baggwako era bw'olasanga omusajja ng'afa omuwala omuyimbi manyooyo yakajja Site owokubiri omusajja yenna ng'afiira ku TikTok manyooyo yakajjawa Site kati abawala abaliko ye kyakola akola TikTok ye oli adda ku ssimu ye bw'ati balina kano ke bakola akasenda baguzi tonnakalaba n'akyusa ebbina bw'ati wanaba mazogira akola akalate kemanyi ajja atwala n'abakola bati yakonako wabutege busayine buli busatu kati wategedde entunda nkuwa entunda esooka si TikTok si muyimbi naye nga edduuka liggule ajja n'atuuka mu kayimba nfumita buyiso ng'omweso bungi esaayo yatagenda ku luli oluyimba lwaffe yakyusa mu bukyusa bbina katono oba n'akola bw'ati fumita buyiso asirika netufa ye n'asirika kakati awo abagula inbox n'ogiyingira n'akulamulira kukulooza nti byakusaaga aka Yesu yali wakudda mwebali abaana nga tebakyaleekaana nammwe ye nga yakola ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Kale kusema official najyo sinzira okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifanaganako bweziti yonna gyo wangalira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nkubuuzaako n'enkwebaza okubeera nga ate otwegasseeko n'olunaku olwaleero kansubire kino bitambula bulungi mukulikeeyo mu weekend kale yabagade kutegeeza ku Rosemary Weddings batunda bya mu kisenge ogenda basanga kasubi botuka kwitala boti ngagende namuŋŋona we bali Rosemary Weddings bakutegeeza nti nno obanga oyagala ekisenge ekyo kirabike bulungi beekwate buli kimu kye weetaaga ekyo mu kisenge bakirina ate nga balina ne packages okuva ku mitwalo 38 n'okwambuka waggulu okubeerako mufaliso bulangiti pillow cases buli kimu ekyo mu kisenge kibeerako kale bakule ku namba zaabwe ez'essimu ate ebisingawo okusobola okubeera nga atogenda mu maaso kubanga ate obitegeera
Kale nja kuba nga tukutegeeza ku bannaffe aba Al Hilal Constructions Limited, company ezimba. So obanga oli eyo ng'oyagala muntu agenda kukuzimbira, agenda kukubira pulaani ya nnyumba, agenda akola finishing ya nnyumba, bakafuluma okukola biodigester tanks, beekwate bajja kukuyambako okusobola okubeera ng'ate ekirooto kyekyo kituukirira. Enamba zaabwe ez'essimu zeezo zikubeko ebisingawo okusobola okuba ng'ate obitegeera. Abaana b'Embalala paza gye ewammwe. No. Ogenda 10 na mmeka? 5 ogw'omwenda. 5 ogw'omwenda. Ogw'omwenda. Genda Mwankole. Genda Nkole. Kifo kiratya? Nyo. University naliwo ku kikulu kya Beatrice Wagazi. Kyovulanga kugamba amawanga ge muwasamu kati gamatalinga. Kuba kakati Abanyankole bampita. Na muko waffe watwala omwana waffe. Kubanga ate baba Nyankole okubeera n'omwana waabwe n'obeera mwavu tebakyagala. Bakuyita ogenda ku Abanyankole ko wasa muwala waabwe. Gwali olabyeko omuyima omulalu. Baawulanze. Wali olabyeko omulalu ng'ayita ku kkubo. Omanyi lwaki? Batya nnyo okuswala. Waakiri bamusiba ku kiti. N'abeera eyo mu faamu mu nte. Oba ewaka nga tazunze. Kuba batya nnyo beeswalira. Kati Abanyankole okuba wasaamu obuwasa. N'obeera mwavu. Ate jjo juzi wano akamala n'ogenda okukola emikolo emituufu. N'obeera mwavu. Wabula bw'oba tewagenda nga tewakyala bakuyita okuhingira. Ogwo mutawaana era oba olina omusango. Sawa n'omukazi bamukima. Era basooka kebera mu fayiro. Naga yakyala. Omwana waffe tiyabba mubbe. Kati bwe bamala ekyo nga bagamba. Bayimiridde batyambi enfuna. Omwana waffe tebaagala omwana waabwe asiibe enjala yadde okusula enjala. Baagala atwala muwala waabwe ng'anaasobola omuwa ekyemisana. Era balaba ebyenfuna bikutagaddeko nga tubula maama Falinize ewaabwe nti buli lunaku ntunda. Emmotoka ne bweyabika mupiira baleeteyo entawo. Kati obago wawasa mu ggwanga ki? Baye maama Falini namwe bamuleeta mu kamera. Ne ngamba liri pazo akalagaane kava akavuddeko. Namuleeta. Naye omwana n'angamba kati ekyabadde waka kyakawo kibasanze mu ssimu. Namujja mu galale. Yangamba musajja munna. Internet ya musiima baba Falini. Yalina ino musiima. Internet yemwagala. Bakomyewo n'obuyimba twali twabwerabira. Bannange yakola oluyimba. Oluyimba lwo lwali lumuse. Anti olwo oluyimba lwaliko budget ya miliyoni ng'abiri. Teri pulezenta w'e Kampala ataalya ku olwo oluyimba. Yali musajja yinginiya wanguudo. Ye yateekangamu akasente oba yali ayagala kukwatamu. Kati nze nagenda okumusanga ng'amutaddemu ssente ne mumuggyako. Awo nga olina yitigenda okuba emmotoka. Golooza live wire yali envumira ki? Lwali lutalo lwa mukazi. Maama Falidi yali anvumya. Yali mugagga yali mu bizinesi yaabwe. Ekogana nakwata mu kisibo ky'omusajja n'okwata bizinesi n'omu ekikopo kya buloira. Omugaga nagaka akuteekeko live wire kuvuma okuva January mpaka December. Maama Falidi yanvumyanga ku live wire. Tuwakimanya. So kati mbadde nkubuulira eggwanga eri Abanyankole tebakkiriza owase muwala waabwe obeere mwavu. Era kyova olaba bwe nakubye ennyimba luli bwe twakuba enkudi ne bagamba kati ate oyinza otya okuba eno nga tozi. Naffe twagala tukwakiire tukuwagireko. Tukuwagire. Kyova olaba be bampita mu university ne bagamba teekaawo. Ekigenda okubeera. Ebisigadde teekaawo. Twagala tulabe muwala waffe nga you are succeeding. Era nange kye nakoze ne nkola ki? Ogenda. Nenteekayo kati gwe owasaawa. Owasamba luuli. Kyobugaga kyolina ng'ofudde bajja kulabikako ng'ozze kuziika. Tewali lunaku lwe balabika. Baziika nnyo. Ate ki? Bagamba muko yafudde omwana n'abika ne bajja ne bakuteeka. Kibakuwa kyokka. Amawanga ge muwasaamu makulu. Nze nagenda ekisozi mu State House. Ayiwoze mukoze. Gwe tewakiwulirako mbuze yasooka wali ku mulyango. Wagendanga mukoddomi. Nze tebankebera. Muko tukwakiire. N'ennyingira. Wali nga kyenjagala kyendya. Nabagamba kati gw'oli awo wawasamba luuli.
Sasa mbaluli. Gwa wasawa. Lozanja sinabera muko mulungi na. Oh, you know, every man must marry. Every man must marry a munyankole woman if you want to survive in this era. I tell you. Bela yone back up. Oli no mukazi na yeto ina back up. Until you marry to that religion. Hey, man, ina back up. Nayo mwana yangamba. Toli na security. Back up. Nze bakwatake mmotoka yange mama Faridi najja. Waliye katu. Hati mbwenu ati ashishigire. Ati omwana weitu asize dakika 2 ngafanda kinje. Mmotoka mujite. Naye wetereze. Naye kati gwe emmotoka yo ne bagikwata ani yakuyamba. Ogenda kwogera lulimi ki police mulimu abaluli bameka. Wabakoke. Busasinde nnyo. Era ojja kwekange ebibagatte ebyo bibiina bya munno mukabi. Mwina wesako. Nalongo Foundation. Mwamba ya masati gano akezimbira sako erungujja. Owedde. Pazo. Ogarera agadwako. Oyinoke nanga buli region okola ki? Owasaamu. Gwe kati ng'omusajja omuganda. Saategedde. Kati nga gwe proud muko w'abagundi. Manfalidi gena mukomya mu kuyimba. Manfalidi yeta banga wamuviri omugenzi ivirinira guyya mujja mu kuyimba. Bali ku Rose Garden ya Kyengera. Oba mama Faridi yemolera ku muyimbisho oba yali walukagga. Wali Ronald Mayinja. Kati mama Faridi ajja munange kiwala kito kiri back stage. Kitunulira oba yali bawa oba yali ani oba omugenzi ivinirira gwa omulemerembe. Yali ayina mama Faridi gwatunulidde omuyimbi nga omuwala bwana ajja mu kisawo ky'okuyimba nga buli jala babayimbi kati abatuuseeko abalala mama Faridi okumukwana twali ku kivulu kyali ku Africana ekivulu ekyo musanga backstage nalina oluyimba lwagenda ogule emmotoka kati yali ne banne jjukira nze ndi byange nali backstage kati n'agamba banne abali ku management bana nga akasajja kakali akakubya oluyimba lwagenda ogule emmotoka mundeke nkabuuzeeko kati ne bamugaana kati mama Faridi bamutwalanga ku bivvulu asangayo Iviriniragu kumbe Iviriniragu yalina omuyimbi omusajja gwakola ki gweyegomba kati mama Faridi atunuulira omuyimbi oyo engeri gye yali mu amaalo yakaveeyi banda atunuulira omuyimbi oyo Iviriniragu yamubboolwi kale lwaki otunula wano mbasajja wano muli babbi b'abasajja oyagala kubba musajja mama Faridi yafaayo yefukidde mupale yajja oluba luzimbe lutaga Iviriniragu ankubyo kwolulaga nze sidda mu kuyimba agamba mundongo mulimu n'empi sidda mu kuyimba baamukuba olwi yali amukwatidde n'akakondo baamutaasa butaasa okuva olwo mama Faridi yakyawa okuyimba seeza siggwamujja mu ndongo ate teri muntu akuliraana ng'oli muyimbi nga bwe tuyimba neyeegomba okuyimba omuntu asobola okwegomba omuyimbi ng'amulyayo wala naye kwoliraana omuyimbi n'olaba ebizibu ebirimu mu kuyimba enkya todda toyinza nakwagala kudda mu kuyimba okuyimba kulimu ebizibu bingi nnyo 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 ate bwe kituuka ku mwana omuwala kisukka nnyo sayimo abaana bwola babonaabona nnyo 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 kati mama Faridi yeetamwa nnyo okuyimba n'oluyimba olwo talwagala era ndutunda oluyimba lwa mama Faridi tayagala na muntu kumanya nti no yali ayimbyeko tayagala na kumanya nti yali ayimbyeko ekintu kyonna naye yali muyimbi mulungi alina abayimbi baasi nange vocals nazo talina abayimbi basinga nti omugerageza ddala abayimbi ne muyimbi mama Faridi asinga abayimbi abayimbi balina entondo nze soogera ku bayimbi balinga bapolitician ayinza oba atandise emboozi nga minyuma nagamba kati kasa atandise bwe tebinyuma mubijjeeko bya kisiru tebinyuma naye oli oti okoze olubuto kiki mirembe oba birwadde byakabirwadde ate omuntu yagejjanga lwa mirembe antu bayinza okugaa naye ogeze ennaku zino onyiridde nga ddagala kumbe platinum credit emmotoka egitwala ng'ebirwadde byattuse bagimpadde walindera enjijjemu omanyinze kati ezo credit zaweewole ze nalawunonika ku app ewolako emmotoka mu covid
naye bwe namalanga wiiki nga sasudde omuyindi ng'akubira nkulaba oli kaluma kati oyingira ggulu togenda n'emmotoka yange Sudan toyingira Sudan nkulaba emmotoka yali yagiteekamu akantu etraka yes kati abantu enaku zino bakulaba ng'ogezza onyiridde kumbe munaawe onyiridde bizibu ekimanyi bizibu binyiriza awo tukatayo n'obimanyiira tuka n'obimanyiira era kyovula kati abasinga okulabika obulungi be basinga ebizibu abantu abasinga okulabika obulungi era buli lwolaba omuntu ng'alabika bulungi bakiyita nsi kugijjako maanyi oli atuga ensi n'agijjako amaanyi naye kati gwe ensi lwaki wagijjako amaanyi abaagiteekako amaanyi baagijjamu sooka okola wa Ssaabasajja musajja wa Kabaka Mengo ye bannange tayita eyo owaayi dadi ayagala bakola ebintu byakalubye owaayi olinamu ku Luswayiri manyimu wakati twatuze social media yatuuse tukanga ino njogera bugambo bwa kamiliyoni Jamila analia anawabia na mwashi tuyo twatuuse mtu anagamba wache wewe sasa hivyo ndivyo sivyo ndivyo una chakula usidanganye wana uli yako matako yako sauli yako mfuri yako mambo vipi ona usikia mambo wetu agambye wana mingi matako yangu sana ningapa Oluswayiri lunyima naye ndayiga gwe sirwogedde n'owuliranga kivaayo mbadde mu Luganda lungi free yako zangu mambo vipi matako sali wombe wote Oluswayiri lwatabusse mu ggwanga muno nengaba paza bulijjo kyanyamba nnyo okuyiga Oluswayiri kubanga bwe nali mu campaign nafuna omukazi omusirikale nafuna omukazi omusirikale mufuna mu bitundu wa Zombo pozi Zombo kirwa mmanyi Uganda Zombo eyo wansi eyo gava Moses Ali Museveni yakubayo campaign Museveni okumanya yakuba campaign ng'abakongo be basinga bannayuganda obungi bazimuwuliriza natya Museveni Museveni alina gye yakuba campaign ng'abakongo be basinga obungi okujja okumuwuliriza balonda terwaki tebalonda si yabakuuma bwe batalonda abakuuma banaddukirawo essebo mukwano gwabadde omanyi mwe mulonda mwekka akalulu ka Museveni bwe katuuka buli ggwanga lyenyigiramu yabakuuma Rwanda eno kenyigiramu betumobilizing abannayuganda omanyi mwe mulonda mwekka mukola ebitundu nga 22 ku buli 100 kibakakatako amawanga amalala greatest of all nations bakiyita fada bamuyita ani era kyekyo father of the region Burundi, Congo, Somalia, Kenya, Tanzania, Central Africa kakati mwe bamumanyi mbu mwe mubadde mulonda mwe katabeeguya tabeetaaga buli ggwanga lyenyigiramu ayina y'abalonzi beeyo tebeetaaga ngudo bagala bakuuma ayina y'abakongo Kongo bava waliyo Zombo kati ogwa ku kikazi Zombo so namufuna omusirikale nanjagala nnyo naye ne mugamba olina okujjira mu uniform kwawo omukazi omusirikale anyuma nnyo okumwambula bakiyita kumusala mayinja tosobola kuwoomerwa mukazi musirikale nga tajjidde mu uniform era tokyogeranga n'abantu nti nyina omukazi omusirikale omanyi ki ekitegeeza omukazi omusirikale okujja mu uniform ye n'akuwa omukwano that is the experience you will never forget in all your entire life feelings zirina amaanyi lyajjayo n'emmundu 21 ngasooka oteeka wali obusambi bw'enkoko nakubira salute jamba afande tomanyi omukazi akuwa omukazi omusirikale bwe mba mukwana akuwa title nze yapita Lieutenant Colonel Runabe ni mugamba mambo vipi sawa mukubwa nakubira salute nakola bwati pistol naziteeka wali nimuganda esooka ojimpe njokwatemu nangamba ate singa onaaba ontambulidde bulungi tuyinza okukubayo amasasi 2 aga celebration mu bbanga bw'akya mukazi okuba mumasasi mu bbanga 2 mu bbanga ng'ekintu kikutaga 2 mu bbanga 2 mu kifuba gundi naazijjamu nesooka ne mujjako amayinja zino cepe noziyiwa sawali sayima omukwano gulina amaanyi neziteeka kasumaali
naba process eyo nesoka ne mujjamu engatto ngiteeka wali ne mulaba mga tugende era sayimo ebintu byonna bikole naye tovanga mu nsi muno nga toyagadde ku musirikale ye experience esinga mu abasirikale abasikiriza nabalaba mu prison naye bikazi mu prison ebiina akabina abasiba n'empingo o prison inene njagala ko mukazi naleka ku mpingo bwati nenwana anze yankubati ya gas maso ne gazi yali avuze sasa utarudia nyumbani kwa kibusuli sio ng'ombe kwanza mfuli yako mambo vipi sawa sako matako saya ninga uliswahili rukolede nimukuba sisi yali yagala era na asimu ola bwacha muka najja pini mu guru nedi era emundu nakola ganje kama mukazi tacha mukabuli mukazi aline mmalaye kazi alizo okumala na kuba abiri mu negafulume nkera runda bafo umusirikale amusi ate mukedeye kuba emitwe ekitalo wa polisi amukubye amasasi muloje zombo wiki namba nga bali kwekyo tulondodde enfaye butya engeri gye yamukubye amasasi bayingidde sameka mulo bukeddeyo ababaddewo boogedde alejjuke bali boogera mu lweri abavununira banoonya chairman w'ezzombo tukubiriza chairman w'ekyalo akyogeddeko naye nga twanyumirwa nnyo campaign so the experience gyesinza kwerabira mukyala musirikale sirikale namufuna era experience yali yamanyi Simon Mwemba kubiriza mwagale ku bakazi abasirikale kubanga kye kintu mwakakkanira toyinza kumanya bukakkamu bwa mukazi musirikale nga togenze ne mukwa musirikale unangolo wembera onenda omukazi nga mukabani ngambo kakati alina gwa kwirisa omukwano guba nafuya alo omukwano guba sala amaanyi omukwano gulina amaanyi era Simon Mwe temwagadde bakazi abali rough abakazi abali hard kati gwe toyina kyolabye mu nsi buuza ffe mukazi ali rough kikyayinza okukolekera kuleka okusiba empingo anti kati yakuba tiya gas asobola okukwata akabadiya kwa bagamba polisi gwe omuntu omu ekuteekako amaanyi g'abantu 50 kati akuteekako amaanyi ago nsinga agikwata bwati n'abanga akutta omubbi w'essimu wali kaleerwe tukyali mulaavu muli mulaavu ebintu bibeera bintu bya jeshi kwa jeshi si bintu bya kusaaga tebibeera romantic era kyovula nzijudde enkwagulo muno mwonna nalinga ali mu training ekabali bayita ekabali laavu bateganye bana nedda ssebo eba kwa jeshi bintu bya mapenzi naye kati mwe tembimanyisa imo bwe tubibagamba muli kubona obuwala obwesiba embiri ez'olubu olumu era nze ku basirikale kwesiva kachezo obutiti wabuvaako wali twasembayo ng'obutiti oyo kakuba paka mu bulago akatiiti kaali kazise naye kaggwako abakazi ndowooza oba ki n'abamu bakyakambala obutiti tebukyalabika tebukyalabika bwabula bwali bulinga peti bwe zaafuuka twali tulina zisaaki akatiiti amabega kaawo kajja ate bwe kaamala ne kabula kati abakazi beesiba nsiriba siriba siyirizi eyirizi n'alyoka akwata ekigoye ekiddugala n'akyeteeko tonnamwambula alina ensiriba alina yirizi kati oyambula owa yirizi n'ogiraba osigala okyagenda mu maaso nnyo nga teweeraliikiridde nti oyinza ensimbi eŋŋanda eyaleeta bugagga salima okusaasidde tunalaba osoloba okyali wakati awo olowooza okyali kuyogera okula jjajja we nabuzaana nnyo jjajja nabuzaana abo abakazi balinnyibwa nnyo ebyokoola mulaabo ani bannange nga tewaŋŋambye ate nze ndi wamangumangu wasipiiti ng'otambudde nnyo muwala wange tomuttira miguwa aba yakavaako mala najja sengawe nange mbadde ntuuse ati oli muzibu nga omwenge teguliwo omuganda leeta omwenge omuganda yono maliza oli kwabo basatu so saibenzene erimu ebintu bingi byewuunyisa gwe tobimanyi gyebirira effe tubirabyeko oli yagaddeko kasiru naye twagalangako kasiru ate sinagezesa twali eyo kakooge jamikali kyayamunfunira
abo bibi bobo iye bibi bobo baby abiri biti bibi bobo bibi ya wi aho ngagamba ki ate no bawoma asiru hati buli omunda sene rimwe oshinga no bobo bibi bobo abo shababa awo yewera ki ngagamba nsimye nawanize mukono kati omanya dini tasimye byenkola kubanga akugoba ngomanya kasukali kabuze akasukali bitasika tubirabye kibere sitwajija kabanyi kwasigala kutunula mbasazo okuwomerwa omukwano kale mwe mweroboza nnyo olema okukimanya nti mu nsi muno wava bwomu mu lubuto lwa nnyabo kyobala zisina choice ano musajja bagamba oyina time gyotuka ng'olina kirasi gyotayagala nampita akampise mu ngalo sina yange ku mubiri akako naye ekintu ekiba kizze kyenkola ki kyenkwasaganya naye mwabeeronda kati Saimo oyagala otagetinga omuwala yazze ku BBS bwawunya bulungi abo abakazi abeekolako nno tebawooma tokimanyi gwe gyokwate ku muwala atambuza akatogo mu garage tokimanyi nkwadde magezi teri mukazi yeekolako awooma toli mufuna gwe kubana abatambuza akatogo kana akamere k'okumakya mu garage Katonda yakuba abakazi abeekolako bamuyita abakirasi tebawooma Katonda n'agenda n'agifutinga obwo obuwala bonna kimwero obwo obutambuza emmere obwo mu garage eyo obutambuza entogo obutambuza obuugi ku makya obwo omugaati ogwa bulubandi toosi 2 n'akacyayo obwo obubeera mu tawuni obwo nenga batambula nnyo Allah era ffe abasajja mwetwadda ate tebusaba na ssente kyetaano kimukwata ne kati gwe Saimo ogenda kwana omuwala aganye ntwale munyonyo osooka omugulire ebintu omugulire semanyi spa omulye munywe pizza kalamero mugenda okunyuka muli mu mitwalo nga 6 date ibana kwensonga tondetedde okulowooza eri pazo gwe omuntu olabyawo n'ogamba oyo omwana yaŋŋamba mutinkuleeta neno Saimo abantu tebakimanyi nti ndi wa mirembe Saimo aba yaka omwana attu yatinkuleeta odagaane bukyali ate yansanga sirina byakukola manyinze bwongwako munaku zange nga sirina byakukola wayogera ebigambo nenga nekatunuulira kannyabo kati oba things yasazeewo nedda ffe tubirabye nnyo ate nonjogera mazima olaba obwo obuwala obwefuula obwa kirasi tebuwooma era abasajja bafuna nnyo disappointment mu obwo obuwala obwo obuwala bunshowinga off bundabika bulungi neekolako n'agenda skini n'agiteeka bagiteekako obucungwacungwa n'akolako magi n'agira ogenda okatuukako konna nga tebutambula wallahi gwe buuza abasajja tebutambula golooza lwaki obwo obuwala obwefuula buwannabe tebufumbirwa tebufumbirwa ne bwekaba kafumbiddwa tekabeerayo era omusajja ateekako omulala waliwo abakazi mu nsi nga balina kubeera backup baatula 2 otambula n'eriko omuliro otambula n'eri gy'oteeka kasa n'eriko omuki omuliro gw'omulowooza lwaki ate sikiwanga budde kiki ekyendesa abasajja bwenzi si bwenzi kyaba yakusuubiramu abati yakifuna disappointment bingi ebijjirako ebintu bijjirako bingi omusajja okutuuka okutereera naawe tolowooza mbu bintu byakusaaga ate abakazi balina kye beerabira ekyo ekintu kyegundi ekyo ekintu ky'omukwano balina okukibeerako ennyo abakazi bongera obudde babawa omukwano kati abo abawaana jjukira buli muntu nakyulala abeera n'obulamu Katonda bwe yamutonda omukazi yenna yegatta ennyo atuuka n'aluuzinga obuwoomi sweetness Katonda gye yamuwa kati jjukira babatandikira mu yunivasite awo aba yeegomba mu 9 na 17 tannagifuna
ne bajjanga bamutwala ku Dar es Salaam obusikirizo obwo obuzingazinga obwo kumba aluzinga sweetness eri Katonda omusajja akutwala ku sisirizi nayaga kuba bayayanira ebintu bingi ate nga ababibawa bangi kati kyava aluzinga sweetness naye kyana ekyosanze waffe ebyakabanda kikuze ku kyalo kale vagini eyinza obutabeerako kikulidde waka ebyo kyalaba nnyo nga babikuba embaga jjukira omusajja buli lwalaba omukazi ng'ayagala okukakasa ennyo nti waakabyadduka otya goloza bate bafumbirwa buli musajja ayagala nnyo omukazi nga ffala tomwefuulirako shaapu kati omusajja buli lwalaba okiteekamu nnyo okipika nnyo weekolako nnyo mbu okiriko nnyo atya era buli musajja yenna buli lwalaba omukazi ayeekolako ennyo kyosooka okuguza lwaki yeekolako nnyo guno mulembe class ate eri mukazi ayeekolako agenda kuwangaala wano myaka gisukka mu 5 wa kinene nnyo giba ebiri ng'otutiisa otuddamu okula kati waliwo abawala nga tebakyafuluma mu nnyumba 2016 we twajjira abaaliko gwe mugamba omumiitinga olaba oba onaamulaba era bannanga abakazi mu nsi muno bo Katonda bo beekwate bulungi abawala be twalinga nabo 2016 we twakubira genda ogule emmotoka muyite ku interview oba onaamulaba omanyi lwaki make-up yasukka kati obungi akasige foundation tekyanywera gwe banoonyi nga enjagalo gye tunyumyemu takyasobola bw'otamulaba kiro alina okwekolerako wiiki nnamba najja yenna ng'alinganga ekiwugulu ati so Zaimo abagenda okufiira mu jimu andi jimu erimu mulimu kati obwana ennaku zimukola jimu naye abawala kati banyingira 3 bali mu jimu bakutuula ate baagala kukkiriza bakiriko nnyo naye bw'oyingira emyaka 3 nkuwa amagezi genda eyo ekyankwanzi waliyo ettaka tandika myaka 3 mukazi ng'alina ssente aba akyali aba akutusa jjukira kati gwe omusajja Zaimo nga bw'oli oyagalako 2 asatu anti abamukulu munno 2 asatu aba akuze akumanyira ebizibu abalina n'abaana asatu oba mugundi mu mmotoka eriddeko 214 Ipsam aba aliddeko mmotoka eboli oba kwalimu omwaka era kati fe tubalala alimu omwaka 2014 naye gwe abawala abaliko omwaka aba industry eno mu kwezi obuto bamanyi balimba kimu 2 industry nagiyingira oba mulaba omukazi yenna bwagamba ag'emyaka gy'alina ebirowoozo biddukenga nnyo bwe kati ku myaka gina 3 ayiseewa emyaka gina 3 gino gyakalakase gino ebibadde awo ate kati ate bamanyi guno omulembe ate abasajja tebakyakwana nnyo bawala bayimbi naye ate eddalu y'abayimbi ate kyali akwana muwala muyimbi baggwako ate ba TikTok ano batta akatale k'abayimbi ate kati ne ba TikTok nabo baggwako nabo tebaliiko omanyi abawala abaliko abawala nabaliko just abeera ku TikTok okwo nga takiriiko si TikTok naye nga kwali naye nga ye positioning ebimalayo kyekyo Godfather kyeyayogera beegatta abantu ba bulijjo bangi era nga inbox yenzigule ekyo Godfather kyeyabuuza abantu bamalaya bajjata mu bantu ba bulijjo tokyasobola kwawula malaya tosobola mwebali kati gwe byoga abayimbi baggwako era bw'olasanga omusajja ng'afa omuwala omuyimbi banyooyo yakajja City owokubiri omusajja yenna ng'afiira ku TikTok amanyooyo yakajjawa City kati abawala abaliko ye kyakola akola TikTok ye oli adda ku ssimu ye bw'ati balina kano ke bakola akasenda baguzi tonnakalaba n'akyusa ebbina bw'ati banaaba amaze okugira akola akalate kemmanyi ajja waliwo n'abakola bati busayini buli busatu kati wategedde entunda nkuwa entunda si TikTok si muyimbi naye nga edduuka liggule ajja n'atuuka mu kayimba nfumita buyiso
ng'omweso bunje sayesa yatagenda ku luli olumba laffe yakyusa mubukyusa bbina katono oba nakola bwati fumita buyiso asirika netufa yena asirika kakati awo abagula inbox n'okiyingira n'akulamulira kujja kulowooza nti byakusaaga aka Yesu yali wakudda mwebali abaana nga tebakyaleekaana nammwe ye nga yakola wenna ateekateeka okuzimba obanga sayiti yo yaziŋŋama totaatagana abakugu baabano Alihira Holdings Limited kikyokuddamu kyo tuzimba amayumba n'ebizimbe ebya buli kika kosta n'okkuba plan tusiba tiles okola plumbing work compound designing painting ne construction finishing omulala yenna ekyenjawulo mu byonna tuzimba kabuyonjo ez'ekika kya biodigester septic tank ng'eno tewunya tejjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ate ku ssente ezisoboka oli w'amaka ab'amasomero hotelo amasinzizo n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe Alihira Holdings Limited tukola ne land surveying oyagala kupunta ttaka lyo twesige tojja kwejjusa tusangibwa Kampala ku kizimbe kya Grand Imperial Mall ku Colville Street essimu 07066992 oba ku 0702-604-543 oba ku 0789-224-230 Dera egenda tumala olani muzungu ati dera tebaamu mpale dera temuba mpale era jja nagikwatako wano bwa Saimo wange nogamba may God protect my salary nogamba emitwalo 3 okubaddeko 3 7 from my salary nogalekaga nogamba bannange inbox kaji Saimo kino kyatuliko mwebali abaana kwebali ku intaneti kati abo batunda e Kampala wano nazo newunda nnyo omusajja nga akwana okwana ki mboli mu kibuga onoonya muwala ogoba mugobe guteekako data nze data wange abeerako neefuna nga wano wondabira wano era wano wonsanze mbadde ndi mu kunoonya oteekako bwoti muti gwange gwanjaga n'otunula bwoti n'ogamba kiriwo ekiriko ndaba ensooka nenkebera mu vidiyo enkaddo zootambula otya kati basooka amateeka g'okukebera ng'onoonyeza ogenze ku TikTok onoonya emitendera gyegiriwa osooka n'okkirira mu vidiyo enkadde olabe wawo gy'olaba vidiyo ekuleeta kati genda mu profile kati ddayo genda okebera olabe abadde afaana atya emabega bw'osanga yapostinga omwana bwe kiba kyasa tusalako egyo 5 egy'obutatulinda akiti yatugumiikiriza ffe bakasitoma bamukuba mudda sente tuzisala omwana tomuwa nnyingi kyova abasinga bw'afunayo vidiyo neekuba abaana nga abajjayo ebifaananyi bikadde ng'akola ki akatale kabeere nga kalamu buki bulungi sooka kukkira mu vidiyo nkadde kati bw'omulaba osooka n'okkira mu vidiyo enkadde kuba ajja ayogera olugendo lwe bwazzaatambula yava waffe akayibutiti n'olaba engoye kizaabadde ayambala akyuseemu n'olaba azaalinnya atya yakolako mu dduuka ly'ebyokunywa mu kiyosiki n'ojja ng'omulaba tebapostinga balenzi era bw'aba amulina amugjayo kasita owulira shatra wa Saimo oyo totawaana akasajja ke kali mu akawunti kasita olabako amannya ngaago osera kukera kumakya n'okwana omuwala ng'okwana bbaawe Amina wa Saimo manya akasajja ke kali ku akawunti ye oyo toyingirayo otegedde kaakati tuffe tujja tukebera ne tumanya ne tulaba ku nnyumba ennyumba tubala background ennyumba gy'osulamu eri mu gypsum oba mulimu molodingi bagyeta ekitaala nomanya kati ono ekyasa tukimukozeeki kimukutte n'olaba waliwo enzigi kasobola luno oluggi luno olw'ekyuma endabirwamu eri waggulu bweti ezo tezisukka 15 kati tubanoonya bwetyo n'omanya buli omu kirasi mwakola ki mwagwa
era ffe mwe tuli mwe tutambula kati ojja okebera n'omanya ki ebbeeyi ye kuba kati kyangu nnyo wano connecting awo inbox omuteera akamuzi nga how are you oliwa ndi Kisaasi meka mangu ago ennyo tolandaga kyogamba obadde oyagala nkole ntya ondabikidde bulungi tondabikidde bulungi ndi follow okuva ddi gwososo mu followinga mugabire wa meka okimunekere meka naye ng'akuddamu akameseji akubuuza oliwa nti ndi Lungujja nti Lungujja kandabe uba endeetera 5 ompa meka nti 2 ayongeramu 25 kuba babeera n'obukebeza bwabwe bajja n'obukebeza bakiriko nnyo mubiri ku mubiri mubiri ku mubiri yakubuuza oyagala mubiri ku mubiri bw'oba oyagala musuwa ku musuwa oba oyagala kuliko lifeguard ezo nazo sente ki ndala lifeguard zambuka zikka lifeguard zikkamu naye era si nnyo naye mubiri ku mubiri ate ayongezaamuko kuki ofunye full bayita full package ofunye full package so internet bwekola kibweri era kati mwaba kyakwana mbeewuunya okwana ogenda muwasa omuntu omwekitiibwa n'omugambako bulungi baabaana bakiriko business eri open gwe tokimanyi nti business efuna kiralu omukwana ki otegeera nze nkwekola nga akyusaamu ebbina bw'ati yesabiso ng'omweso bwonjesa bweso n'akyuka bw'ati eyo gundi yoke kumala okutegeera kyakiriko okategedde akantu ako so kati mmwe sente mugenda zoonoona nnyo lwa butakola ki okukwala n'okugulirawo ki ekisinga kugula omanya kumalira obudde kubanga gwe sayimo kati kankubuulire olina kyotamanyi bakazi bammwe babakola ebintu bwe bambi oli Innocent oleeta pizza oleeta caramelo oleeta KFC you want to show off that you are a good boy caring man latinamu ali eri mukazi wamu amusibye emiguwa era sayimo ffe tukoze ebintu kati fe abakazi batuwa n'ebintu kati omukazi gyo yandeetedde ebyapa bya bbaawe ng'asiima nene mugala totta bbaawo sajja tobatta naga oh my god bwekyaŋŋambawo simalangako nenkankana kautya naga it has never happened to me I'm sorry naga nanyimbira akayimba nalwawo okukusanga nga nali nasubwa dda laavu yo yonna kalimata ne mugaati neŋŋamba nevuma bazadde bange banfumbiza haji at a very young age nesinyumirwa buwala bwange kwayo era tinamu amuli amuteereddeko ekibaaba era tinamu amala kukuma muti natinamu amutera nagufuwa mukyala bamweyana n'alinnya eriiso ne limugunuka bweriti abaana bakola abakazi ebintu amuteerako omuti gw'enjaga enjaga bwagizikiriza kabina bwati Jamudongo City togiwulira omanyi kiri ku Jamudongo City ya Latinamu oli mudongo aba temuli mu kibuga kiti bano baliwa nesayimo mudisappointinze nnyo abakazi mwenna muno be mujje waffe nobeera n'omusajja nga sayimo kati byenkubuulira obiraba nze ali mu movie Jamudongo City weeri wano Erungujja kibuga ky'abaseegu kubulira ebibeerayo nkubuuliddeko ekyo Latinamu akoleza omuti bwa naguteekako mwoyo n'alinya bwati abaguzikiza namwokya kabina kuzikirira olugubokeza akabina nabo feeling zigugumuka yenna ne yeeta obusuwa bwonna ne bwezibukula kati mwe temubikola bakazi kyobula abakazi bakyabana bako nnyo temwina mukwana abakazi mubali si tokya not tokya bakiyita wild sex wild sex ali roughest toughest baddest to the fullest nimwe temubimanyi kali gwe sex wo ng'ojjanga omusajja omuganda
n'onaaba n'osenya ku mannyo n'ogenda mu kamisonale n'olyoka oba ekitonde ekikazi abakazi baabakoowa lumu abakazi bajja bookera mu mayumba oyo sex gwe mbawo atalina magezi nikala tina mu katono kezinga mu mukazi bweka ne kabanga natinkalu yalanda ko natinde ngalaza keta kuruzaako gwomanyi okubeera nga omuti gwenjaga aguzikiriza kabina Jamudongo City yetaaga kugenda. So tubayita mu Jamudongo City mwenna mujje mu classroom okuzza ebisengo obuki obujja n'esayimo abakazi bagenda tuleetera ebyapa byamu nikubuulira waliwo omukazi yandeetera akalabirwamu yakajja ku nnuuwa y'omusajja akange kaali kaatise nangaawo omukwano guno gwampadde nkedde kujjako kalabirwamu nekakuleetera hani kateeke ku mmotoka yo muyigwa omukwano n'obeera nga tozikirizangako njaga kabina ka mukazi kati oli musajja ki wenna oli awo mukazi we asubiddwa bingi abakazi tebakyabakaabira ku nnyimbe kamuwonye ewa omukazi gwe twalabyeko nga takaaba abantu bagamba nti bannange mukazi kyatakaaba bakoowa agankuwonye ogenda okufa mu kusaya abakazi talina kyakujjukirako kuwonye ali kiri ku ba bizinensi manyi negujja bagira obadde omuwa sex omubi byonna bikole naye teweerabiranga kuwa mukazi sex mulungi kyekintu kyokka mu nsi abakazi kye banoonya sex mulungi owaayi nasanga afuuse nasanga layini yanfumita buyiso twagenza omalako wiiki ewedde nga yesinga challenge erina challenge nyingi bambi kansooke neebaza abantu mikwano gyaffe abalungi wannange sayima ebimunzi oba bintuukako by accident mba simanyi naye abantu mwebale bannange okutukuumira ku mutindo okutukuumira ku mulembe tetuli perfect sayima ebimu bisoba naye bambi abantu ne basigala nga bakulesa obeewo kati oluyimba lwa Nasanga olwo nze okulugenda okuluyimbamu natuuka ewa Eddie Kenzo nenduwulira omanyi sayima abantu obuzibu bwe balina tebantegeera ku mulundi guli ogwakola ki olwasooka tebantegeera uwayamu kyovula abantu bantwala nnyo ng'omuntu w'okusaagirira ng'abandabira awo bwewatyo ate engeri yokka gye ngenda okutambulamu bwentyo nga bantwala ng'omuntu asaagirira bwe waliyita obudde oba oli awunyeza n'okuba sikyali mu nsi bwe baliddayo ne bamanya kuba ekintu nze nsobola okukola ekintu mwenna ne mukivumirira n'ate ne kituuka gye nkyagala ebintu byange byennyimba biriko ebigambo bingi ebijjirako n'ate bituuka mu bantu nensigala nga nze mpisizaawo era nga I win nga atakoze nga bwenkola ate yetawangudde akola kiri abantu kye baagala bakole kyakole kati nze natuuka ku luyimba lwa Nasanga olwo ne nduwulira bwe nduwulira nange nalutya ngamba oluyimba lwa Kalifa luno nga lwa kirasiki tugenda kikola tutya kati Kenzo yali ayimbye ebigambo ebisooka nemugana naye omanyi Kenzo waliwo Kenzo oli owakamunguluze owakaserengeto abantu bamumisinga mutuweemu good enough Kenzo is a listener n'akyusa vaasi yali akubye vaasi nga zikitwala eri ye gy'atajetinga kuba takyabirabira wano ebintu abirabira ku leveri naye nga abapazo bwogambye n'atuwa ezo vaasi z'owulira mpita omukambwe musuuza nkuba mwenda nteeba maki nteeba magono ne mugaa Kenzo kyekino kyennyini ekya Kenzo oli owakamunguluzo owa superpower kati nempulira Nwagi ng'agenzeemu eriko biiti bano abawala ba WhatsApp aba Snapchat audience eyo y'abawala abo kati nempulira Wizo alese eri ne radio n'akomyawo Radio and Wizo neŋŋamba kati oluyimba luno omuntu w'owansi aliwa jjukira buli lunaku Katikkiro ayogera nnyo ku kusoosowaza olulimi Oluganda olulimi Oluganda lugagga neewuunyiza nanye abantu tebamanyi Luganda era abantu bayiga nnyo okwagala obuwangwa bwabwe n'obwakabaka bwabwe kati Simon endowooza ne nga no njagala leero mbeera eri pazona akyuse
atali ono liri puzzle bulijjo bano gwe bamanyi kamba weeyo ku liri puzzle muki omulala so nengenda a bit local oli owekyazanga ne mukima owekalangala owegombe eri wansi maddu busujju kati byebigambo ebyo byowulira nakola ki nayimba naye abantu bano kiremeseza n'abayimbi bangi okuyimba tosobola kubeera successful mu music wa Uganda nga toyimbye lulimi Luganda ng'okyayimba olujamayikoolo wakiriyimba olwalijoniyo nze nyina kye nalabye mwankole Saimo abaana bangi bali successful bali tebayoya na bya Buganda bakuba endongo yaabwe ne bayimba mu ezo regioni nafuna emmotoka n'ategeka ebivulu bye nga mu mativu naye bw'oba okyayimba olujamayika mbw'oyagala okusanyusa audience y'abacorporate bacorporate abo bakulira mu byalo Saimo gyamulaba nga atudde ekkololo ku Tolino oba ku Davira ng'olowooza mbuba muzadde Kampala kumbe we Busujju musajja munnakyalo n'olulimi Oluganda alumanyi nfumita buki obusanga abantu tebakimanyi kitegeeza ekigambo obusanga kitegeeza ekintu ky'omuwendo kizibu ennyo okwetuusaako nti tekigulikako tekyetuusibwako kivula kigula busanga kya bbeeyi kati nengenda bwe nti omweyo sitayiro y'olulimi Oluganda okuluwoomesa nendulungamya bulungi Mukama Katonda ne lugirako ebigambo bano abeefuula bayinomo pazo biki kunze nze nali maze oddubala ti luno oluyimba lwange ndukubye mbamba mannaaki gudu tajeti wano nze mmaze aboogera bano tulina obuzibu omanyi Saimo kankubuli olanga BBS bweweereza TV ya Ssaabasajja mu Luganda osanga TV y'oluzungu mwebe bayita loko bitukola tebiriiyo abo bali loko kye bakola tekiriiyo ne weerabira nti TV ya Ssaabasajja BBS Terefayina tugende ewaffe ye Masaka mu kyalo mukwano gwange ojje kyusa ojjijjako awe waffe Masaka osobola okujjako BBS agenya agesigika osobola okubagirako bikukujwawo TV ogikwatako mpozi ng'oyagala bakutaagule osobola okujjako 88 katonyeze 8 ebintu byabwe osobola okujjako 89 katonyeze 2 awe Masaka bakutuuma ogijjewo nti oyogera luzungu tosobola kati ffe tumanyi nti abantu bano abawulira Oluganda be basinga okutusasula nge tujja ssente lwaki nnyimba oluzungu so twebaza Katonda Saimo oluyimba ne lugenda abantu ne balwagala vaasi yange nga boŋŋambye nenyumira Bannayuganda kati ani aba yawangudde gwayogera oba nze eyayimbye mba nkuwangudde final oba bawangudde kubanga essaawa zino obanga yesinga challenge ekyokubikitegeeza nti lyrics zaali nkulu nti zeetaaga kusooka kuwa budde kati abantu bakimanyi kankiwa message yabo ba music critic waliwo betumanyi abatatwagala bagende bakole badde batucriticizing kwebyo bye tukola kwa liba badenga bagamba paza ayimbe nyimba no kale waga kambaleke kati ebyo nabe babyogereko nti omusajja oyo bwe kijja ku lyrics amanyi atera Saimo kigamba abantu teweerega ku lyric puzzle wano kigamba abayimbi bonna nkyogerera wano Saimo oba muli tuteeka mu katale oba muli tuteeka wanga tetunafa bwe kituukagana ku lyrics z'olulimi Oluganda abantu be batampa mukisa kuwuliriza kumpuliriza nze Saimo nsengeka endongo tumbaleka bulese kambaleke Saimo bwe kituuka mu ndongo eyo ey'okusengeka ezo nfumita bwiso ng'omweso bwonjesa bweso ebyo ng'omukeeka bwonsonasona amakona tompesawesa nkwagala nnyo ebyo ojjanga mpola tebakuleetanga ne bw'oba wakadongo kamu tujja kwatika mbimanyi just nti anti obaleka bulesi Saimo wange tuli Mbalala mu University naku z'omwezi 5 September bana abantu b'Embalala mujje mwagirira puzzle amina onabaayo nja kujja jangu abanyankole bantu balungi nja kujja jangu olaba obulungi bwankole nja kujja kuba kigenda okubeera mu festival wagenda kubeerayo face painting simanyi nakumanya nja kujja face painting sawa mmeka face mask Suna Ben agenda bakubira ekinyanyo kutambulira ku ndogoyi ekirala jangu
ofuuke omukowa omwankole olabe ku bakyala abayima wali abakazi abayima abo n'abasheeshi tebatambula eno mulaba bava eggomba temulaba ku bantu bava mwankole abo abakazi bemulaba bemuyita abanyankole mulaba ku bana abava eggomba mu Kyankwanzi temulabangako ku banyankole baddala bw'oba oyagala okubalaba byangu mu university y'Ekwolo beematira beeyagala balabika bulungi balina figa z'otalabangako mulaba ku bana abava eggomba eno ekisoza abaasaasaana tolabanga ku banyankole batuufu bw'oba obaagala okubalaba mbalala wali Kazo Yisingiro bali eyo mu nsozi Yibanda Kazo eyo Yishaka eyo Bushenyi Lukungiri eyo abanyankole kuba balimu abakiga Kabaalomu abakyala abalungi bali eyo era olwo jangu kwegayirira nja kujja n'ekiveera kyange ekya ssente ntebetaaga ssente eŋŋambe kibana atufuuwa bakazi abanyankole tolina kyoyinza bbawa nobwo bajja tufuuwa bagala naakuha ente omu omukwana naakuha ente akuwa ente omu omukwana akuwamu ente balina buli kimu kye wandibawadde tebalina nnyo bingi bye baagala oyo yewumalu supremacy yewumalu nagaga wa supremacy oyo bossman abantu bonna babeera wano abantu bagufuulira ddala mulimu gwa mutwe kati tolaba abayimbi bonna bazze kusaba Luseke mulimu gwa mutwe Luseke mulimu gwa mutwe economic activity kati mu kibuga gwe kati Oridax vibe agenze amaze okutikkula kati King Michael naye agenze ne Mickey Wine yajja kati nange wendi nawe kati kubatu badatu banakuta kati nze tannanta abantu ngaba abalungi ate tubaagala ennyo era mwana Umaru Supremacy muganange webale kwagala abantu bakantemere kano Umaru bakakuwe kati yakera kugaba ssente akera kuyamba anti antu bamukabira ate akulidde mu bulamu bwaffe obwaba artist abimanyi obo akava n'aba presenter bajja abe wamwe eyo na ku BBS basiba wano nze mbadde sinajjana akatuuka aba wala bonna abama TV abama radio babeera wano wa Umaru kuba bwojja asooka n'akuwa ekyemisana bufe webegera kamere weekali wano ku Supremacy bw'omala emmotoka ne bagikuwolezaako ku bwereere bw'omala n'ogenda mu gym ku bwereere etegeera bw'omala n'ogenda mu sawuna ku bwereere abakusibula n'akuwaayo enkalu nagaa kimwakira atebenkere genda obeere buki Umaru ebyo byakola abimalanga abantu bonna kati ekyemisana bakirya wano nze emmotoka ennyingi bonna abayimbi abavaako ebiragalalagala bonna onaatera obbalaba we bali wano bonna buli gw'omanye yavaako kale bana epazo tukyamulina katusoke tupromotinga ekisheno naye naye abantu bembala nnyongera okubayita era kambongera akalangaako Simon wange musajja wange tonvanga mubambi taata wange mbeerera mu Simon wange katubalekera akalanga lunabe ng'otabuse nnyo webala omukwano ogwo Simon Chichigwa! Lili Paso Festival! Yasize mu magulu n'ekiratu ekinyumirwa omukiri abanyamusale n'abanyamukaka muko w'amawuuno aguse n'omwana w'omukalatinamu kimanja ekitalya mmere kibeera kimanja muyunivaze inembalala nga 5 Septemba 2026 okuyingira kugenda kuba mutwalo vyepe emitwalo 2 golula emitwalo 5 ate pulanamu yakakane eminyeto gy'abanyankole gyona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita lili paza lunabe okuba w'eshongororo kati ngambe tedikulanga kulala universe inembalala nga 5 Septemba 2026